ng'etteeka ery'okulonda president, etteeka ery'okulonda abakulu parliament, etteeka ery'okulonda erya gavumenti ez'ebitundu ate n'ebyebina by'obufuzi. Kati ogwo omulimu si mutono ate tusobola kukolako kimu byonna n'okubikola kubanga etuyita consequential amendments. Bw'okola kino kingamba okufumba emmere ate n'otasaakumba wolikulyawo ekitono kingogandi ngenda kufumba emmere mwegiwaata naye nga tulinawo bipomo mwegiroza sani n'olwekyo ngeza okulaba nti abantu bonna nga teekateeka bulungi negaguka bulungi. Nyina era bwemba wano bwonsibye gyalagenda kutula ku kompyuta ate nyina ne bannanga banyambako n'enbuuzo zaabo tutule tulabe ku draft zituuse ekyo kinakiwedde ate mpanigere sipiika kusaba akunteeka ku kangaga odabeka ya parliament amateeka mugo oli abadde agenda okasuka ejjinja walaba nti omugga toliumuza wansi byonna zibikolera ate era njagala tuna tukiyogera ku bwogezi byalina kyagamba nti tukikole njagala asuka tukikole ekyo kinzikiriza omukulu wange Dr. Besigye akimanyi bulungi nnyo nti amateeka agali mu ggwanga tuwetaba mu kulonda naye ngaagamu tugawakanya natwagala gakifuga era nebibagala okuletamu ebyo situgamba byonna bijja kuyita naye tugezaako okulaba biki bisobola okuyisa amateeka ekigendebwa ekikulu okulaba nti bannayuganda bangi okutendera beeta bafaayo bafuna interest mu bikolerwa ate n'okukendeeza obuyinza obwekomezebwa abantu abamu nga babutumye wamu busobole okudda eri abantu bw'olandula ebigendera biri ebikulu byebyo mu kuddiza abantu obuyinza okulaba nti beetaba mu byobufuzi ate n'okukendeeza obungi bw'obuyinza obukolesebwa obuyinza buli wamu okubusaasaanya bugenda eri abantu.